Embeera eya Ssegirinya etabuse mu ddwaliro. Details n'ensonga lwaki ali mu ddwaliro, lwaki Amonge yasoose okumukyalira nga si Bobi Wine oba His Excellency Robert Kyagulanyi. Bibino mbikuletedde ate baabano abagobeseza Kaye Wisdom wano mu Uganda bakuletedde mu maaso awo babi nnyo era vidiyo eno sano gimbera ka like nga bwe nenkola fano kwanda boy UG vidiyo kabeere nga kasootambula katuuka eri omwana yenna owa Nuupu abadde abuusabuusa mu ndwadde zaani eza Honorable Muhammad Ssegirinya ate nga n'ensonga zaani eza Kaye Wisdom ze twabawaddeko ku makya. Kale katweyongere nga nyongera okujjukiza Hajimiti wali nnyo okulombereddwa gwe nanga olina ebizibu namba eri awe sembe 15 min boxing ajja kubanga kulombereddwa ebizibu byonna nga bikola ki nga biterera ate nga bawanda jaze we bali nnyo okujjukiza gwe nanga weetaga jaze eziri original by inboxing enamba yawe eri awe sembe 373 bakuguza jaze eziri original ezakavibweru ya ate zino eza Uganda oba China nedda ziva e UK. Kale katweyongereyo olunaku olwaleero zabadde ssaawa nga 10 omukulu oba speaker wa parliament Amonge yagenze n'akyalira Honorable Ssegirinya wali eri mu ddwaliro ku Kevin Hospital ndoza mumanyiwo ababeera Zambia oba abali bagenzeeyo ko ono mukazi kigambibwa nti no waliwo omubaka eyamukubidde essimu ne bagamba nti no Honorable Ssegirinya bamuddusiza mu ddwaliro. Mukimanyi bulungi Bobi Wine naku zino abadde busy ku nsonga za Nuupu headquarters ate nga abadde agoba ku visa ye kozi balina omukyaza ku BBC wamu ne Sky News wali Britain ndoza mukimanyi bulungi nti no bakamutta kyobola abadde tafuna nnyo obudde obadde bugenda ne bumulaba naye nga kigambibwa mpu Amonge gwe basoose okukubira nga bakatwala yandi nga bakatwalayo Ssegirinya nga baagala Amonge yabasookawo bakubewo amawulire. Mukimanyi bulungi ennaku zino ntino abantu aba NRM basasula nnyo abaana ba FUP Fango ne Forest we bagamba mbu abo abaana balifugezako okunafuya Nuupu mu angles zonna kati neeno muyinza okiraba ng'ekintu ekitono nnyo abaana ba Nuupu. Eno vidiyo bwe mugirekawo awo nga temugirese temugiwadde ka like oba ne mugisharinga abantu abamu bo balabye eno vidiyo bagenda lowooza nti no Bobi Wine yaleka Ssegirinya naye ng'ensonga si kyekyo. Osegeera wali yakubidde Amonge nga Ssegirinya bakamutuusa mu ddwaliro we bati osegeera nga baagala tanishinga erinnya lya Nuupu. Sooka olabe kana akatambi mbere nga nkomawo ne details endala nnyo. Alisaidi eri kitulidde Kabata avuddeyo n'akakasa Abannayuganda nti no yemu ku nsonga lwaki Kaye Wisdom asobodde kubanga adduka e Uganda cause anytime now babadde bamulumba nga yavaayo n'awoninga Kaye Wisdom. Mukimanyi bulungi nti no nnaku zinene ebintu bya Uganda bizibu obyogerako nga omanyi olina w'oddukira osegeera kyobola abanaku zino abaana ba Nuupu abamu basiizinga faya. Mujjukira bulungi nti no alina Ssegirinya yagenze n'atomera emmotoka ya Bajjo ng'ekyo kintu kibi nnyo kisobola okusibisa emyaka gyonna naye basobodde kubanga bamuta bizinensi nga boy muyinza oziraba ng'ebyokusaaga naye ensonga nenne omusajja batukira okutomera emmotoka ya muntu. Baira Abannayuganda musaaga. Kale ka vidiyo bambere nga mbagoye natana subscribing kadde kajje mu personalize okateke mu all kabe uwere ng'ofuna information ali very informative cause zino ensonga kankusuubiza kino tugenda zisanga ku channel ndala wano ukawo gendo bisanga kankulekere awulirize ebigambo ebikanga ebiva mu kabaata byabadaawo ninzane Kaye Wisdom mbere nga akomawo n'ebirala. Nali wano nemba gamba nti ono Wisdom Kaye agenda kudduka mu Uganda nga muwakana nze nali nabitegeera dda nti adduka akozesa linnya lya Bobi Wine afunireko obutuuze Canada adduka agende agambe mu Uganda emutulugunya bamutulugunya bagala kumutta nga bwe yakoze n'adduka mu Uganda. Wisdom Kaye
ngenda kakasa nti bakutikka bakukomewo mu Uganda wava wano ng'omaze okutwonoonera ng'omaze otuwaayiriza omaze otuvuma owaayiriza buli muntu obezeebeze buli muntu n'ofubutuka n'odduka ne mumala okwonoona ensi yammwe ne mumala ne ate ne mugiddukamu ne mugenda ebweru waayo nga mwefula nti mwagala nnyo ensi yammwe mu ba Wisdom Kaye. Wisdom Kaye ngenda kakasa nti bakutikka bakukomyeyo wano e Kampala mpozi nga si yenze ngenda kukola ekisoboka kyonna oteekeddwa okudda wano mu zino ekazoozi obeere kazi wali ng'ozunga otegere nti ogwo omutima omubi gw'oyina n'ezifu twalioyina ku bantu n'ebibi byokoze ku bantu Wisdom Kaye ate omala ofubutuka odduka biki mumaze okukozesa erinnya lya Bobi Wine ne mufubutuka ne mudduka kati oli eyo sebolowooza ogenda kubeera bulungi Wisdom Kaye togenda kubeera bulungi n'akamu sisobola kukkiriza kubeera mu eyo Canada ng'otaayaya Wisdom Kaye nteekeddwa okulaba ng'okomye wano e Kampala ekyaddondo ng'oyonoonedde bantu mannya ng'okubye bantu Kaye ng'ovumye bantu nga wanzirako n'onvuma nzenna n'ontyoboola n'ompisaamu amaaso n'ompaayiriza nga gwese oyagala ku likes na comments nakulaba ng'ofuluma oyagala kugenda obweru wa ggwanga ng'oyagala content ku banno Wisdom Kaye banyawo ne basa Wisdom Kaye yadduse naye nga yadduse ng'akozesezza erinnya Bobi Wine mu bintu bye mu biwandiiko bye mweyayitidde omwo n'adduka ng'agamba Uganda abamutulugunya baagala kumutta naye nga yagala okutta mbega ani abadde ayagala okutta mbega jjukira ekibiina kyabadde abagira mu nkukutu ekiri mu gavumenti babadde tebasobola mukkiriza kufuluma nakumuwa butuuze nakusobola kuyingira mu nsi zirikkola abadde alina okuteekawo nnyo obubadi obulaga nti ensi gyalimu mbi nnyo asobole okufulumirako Wisdom Kaye yagenze ekyo nali nakibagamba dda mu vidiyo zange ezasooka ne mulowooza nti mbalimba ne mulowooza nti nsaaga nti Wisdom Kaye tagenda kudduka mu Uganda yamaze n'afuluma n'agenda Kaye Wisdom oyo simanyi omwana w'omulaalo naye avudde wano ng'ayonoonya amannya g'abantu avudde wano ng'ayonoonye kaliya z'abantu kati otunnya bino ebisajja nga bino bikaye avudde wano mu Uganda ng'ayonoonye kaliya z'abantu yaddusa agenze naye abantu bayonoonedde amanya bo mwe bali mu nsi muno abatidde bizinensi zaabwe bo mwe bali mu nsi muno yafulumya yaddusa agenze basigale mu nsi muno nga bo babonaabona bazunga tebalina kibakola amanya gaabwe agoonoonye bizinensi zaabwe azikubye yaddusa agenze bakaye Wisdom bano abantu bwe bati n'abalala mulekere nga bawo obudde bano abantu babi nnyo bano abantu bazibu nnyo tebaliiko mikwano olwo gwolaba yali mukwano gwange naye yanneefuulira sebo ng'ayagala kutta bintu byange ebyo munono gwolaba kati yaddusa agenze mu bulamu ye bwayita obulungi kati abantu abalese mu bulamu ye bwayita obubi n'emirimu gyabwe agyonoonye amannya gaabwe agoonoonye afubutusa adduse waba wulira ng'ayagala nnyo ensi ye lwaki taliiwo wano lwaki tasigadde wano ne tubonaabona ffenna Wisdom Kaye ekyo nze nkigamba n'amaaso gange gano galabe sigenda kukkiriza kubeera eyo gwe gy'olowooza wagenze kufuna mirembe ngenda kakasa nti okoma wano mu Uganda oboneebonere wano mpozi nga sinze kabato ojja kulaba Kaye Wisdom wamaze n'ofuluma wamaze n'ofuluma Kaye Wisdom nakugamba bino ebintu bya ddala mu Kaye Wisdom nenkugamba Kaye Wisdom olumbaganya alien naye negundi gy'olipidde ennene nnyo olipidde eggaali ennene kati munnange olwamaze okubeera nga bajjo ye bamukolako obuyinza nga we bulagira nti bulijjo bagamba stant kati twazze mu bya ddala Kaye Wisdom yadduse emisinde yagenze mu bwa Sekadama yafunye ogukazi ogukadde gulina amalibu gwambala bino binika bya Mothers Union kati Kaye Wisdom saawa zino Sekadama anti negundi yamuli bubi case ne case nze nabagamba onaliye ni kasita muli mumanyira agenda suula omukuomu temulaba nti no mugambo beripa ku bantu ne kasita mu eripa kwali ni agenda suula omukuomu Kaye Wisdom watidde wagendedde ddala togenze mbuno for vacation wagendedde dambwa Sekadama you know these people bakola we bati ajja n'alaga nti no avumirira people power nayingira mu people power navumirira enyalemu nayingira mu enyalemu kwegamba bakizanya bwe batyo eriyo yebeera target yaabwe kati wamala nga akubye nnyo people power ngeno namala naddayo nagiwaana kati wabagiwanye wanyawo ng'obutambula obulamu butambula we buto n'ebiseera bigenda we tutuuka mu kalulu ng'atandika okwokya people power oba we batyo wanajja n'alaga nti nno enyalemu mbi nnyo kumbe ye tageti yaabwe n'ogamba abasajja babi nnyo n'awaana nuupu kati then wamala okuwaana nuupu
mu biseera byakalulu we wali tageti yabwe era kyegendereze teri buloga nga wa NRM nga yalya abeera ku mulamwa nga ali ku saidi ya Nupu era baba balina kuba Nupu kuba ke kaseera we babeetaagira kati Kaye Wisdom takyalina mulimu era ne Bajjo that's why abaddenga nnyo akubaliye ni skin kuba takyalina mirimu bwana akubaliye ni skin namunafuya namusa eri bagenda gamba ekisajja kisobola naye ataliye ni skin abalakidde that's why ne Kaye Wisdom abaddenga akubaliye ni skin nga awandira nnyo aliye ni skin kati nali akakase bali bakama abe nti omusajja asobola munnanga aliye ni skin ate gwe babadde bakuba tasoboka kati abasajja bababuse bagambya Kaye temukyalina waaka Bajjo temukyalina waaka Kaye kwe kudduka mu bwa Ssekadama yeyo tageti yaabwe bambi gwe novayo nolowooza oli ne Kaye ayogeredde amaanyi g'abantu kumba abasajja baalya dda gwe nofiira bwerere abasajja bazibu nnyo ate mweyanise ku luno naye Kaye oswadde nnyo twasooka kuba lumbuye mbu tica ne tumuba tica yavangayo n'ayogera nabeera owakabyangamba neze tica agundi agenda kufa ne tubeera mu kweraliikirira sawa yaleero tica newobika kanyonyi teri atya teri aseguka twakubuuka lyeni akusabudde n'akusula kasita weripa kwa lyeni bano bonna simanya bano bajjuuko baani aba bayaye abaali mbagana lyeni bonna wansi abo bonna abalinga ku saidi ya lyeni bonna ne bagira bonna wansi okitegeera ekintu ng'ekyo kati njagala mbabuulira n'omwana aliko omukisa gwa Katonda Kaye Wisdom okudduka mu ggwanga teyadduse nti nno addusa ayagala wabula yaddusa ayagala mtunulira wano balista timo nawe mboli piralye nga nawe teri bitambula byaganye kamubaka yaganye nalabye nawe olipidde balista timo nawe byaganye kasita oli piralye waliwo bano simanya bankola duets tebikyatambula nabo bagudde mujja kiwulira kati Kaye Wisdom kebeera example gye muli abasigadde ne Bajjo baddenga ovuma alien obaddenga omuli bubi kimu bibiri ng'omuvuma kimu bibiri ng'omuvuma sawa ya leero kati baakulaze mu bakama abo nti amaanyi tokyalina Kaye Wisdom naye twamubuusa amaanyi takyali Kaye ng'ayogera wano ng'ani addamu nga Kaye ayogedde naye Kaye kati ayogera abaana balaba bulabi mu ssiru ayogera iwu yadduse mu bwa Ssekadama bagenze muwasa ndowooza agenze kwoza nnika z'abakadde ate bafuna ebikazi ebikulukulu era kati mweba unplanned futu soja era mugenda kudda wano muleekaane bali ba planned balinnya manyonyi bagenda odde waneno yasamirire time egenda toyagala kola olinze enkyukakyuka bo balinnya manyonyi bagenda mugirinde mujja